Nurudin Tege tukoze kubera nti otambula naffe yonna gy'osiza obeera nga otulaba Muzere Megaton gemanya andi ne kanso Omusango mugukutte kannabwala webale kunyuma kanso Musango siguliimu naye nazze kuwa opinion yange mumpise kuwa opinion Musango wengulaba guli gutya ebigenda mu maaso byali badde bitya bye muzudde mbikoleko opinion naye okunyuma kwa bulijjo munamateeko ino okubanga onyo okay yo Council Freedom ze mundaba bya bulijjo asambala nnyo kutonya mmoonyi ajukira nti tukyali ku musango gwa Zuula ejjo babadde bamutira ku Nasa nga kigambibwa nti yabadde ageze kubira nti afera ebipapula abigattirira agatta bino na bino asobola okubeera nti afuna obujulizi atwava mu kooti ng'omusango bagaya obujulizi tebumala katumwongereyo mwana abadda ndowooza abalina obujulizi bujja kubeera nti bumala awe tuli kati okusookera ddala omusango guno tulina okusooka lwaki tulaba Nasa Hajjat ganga abeera gangidde oba abantu bamwetooloola tulina okuddayo tulabe omusango guno entandika gye gwatandikamu era tulina okwebuuza lwaki gupiikinze interest mu public ekisookera ddala emisango mingi egifaanagana ng'ogwo okubanga omusango oguliwo gwa defilement ne rape kati emisango mingi egifaanana ng'egyo era mu kooti makooti gyegiri naye twebuuze lwaki guli mu kooti y'abantu guli mu kooti y'abantu olw'ensonga empaaba gye gwajjamu mu kooti yasinziira mu bantu yava mu bantu kubanga ne complainant yajja mu bantu yajja ku social media twali tukyayogerako nga balooya banno bw'ate tetulina ku opinion yaffe ate ng'omukyala Zuula yajja mu ffe babloga waliwo ensonga nyingi kyalibadde kituufu obutawa kubanga omusango gubeera nga guli mu kooti okugwogerako tugwogerako naye ebinyusi waliwo tugenda eno bbalibbali naye tetulina suubira nti etteeka eryo erya subjudice nalyo teryava mu vacuum mu mateeka tugamba law does not come from a vacuum gakolebwa abantu situations zisobola okukyusa amateeka n'embeera eba eriwo now kati olw'okubanga social media ezze social media eyawaaba yajja mu social media ate nga tukimanyi bulungi nti ensonga eno bwe webeera mu social media kizibu okwewala comments z'abantu kizibu okwewala opinion z'abantu that's why kati olaba omusango gwe gye gukutte gulinga Man U ne Arsenal nti bwe ziba zisamba n'omuntu azze ng'awagira Man City ng'alaba Arsenal ne Man U mu ddakiika 5 aba afunye sayidi era of course abeera ku Man U naye afuna sayidi olwa endulu gy'awulira wagulabira oba oli awo n'ensamba tiimu ziri zikola ki naw kati opinion olw'okuba omusango gwajja mu public ate nga buli ekigenda mu maaso kikolebwa mu public n'ab'obuyinza nga baminisita ne bapresident advisor bye bakola ku musango ogwo babikola mu public kakati ate kizibu nnyo nze member wa public okwewala okukomentinga okugunjizamu kubanga osazeewo buli kimu kibeere muki ki minisita oba presidential advisor ayina amanaginga guno omusango ayina obuvunaanyizibwa bwenna okukozesa obukugu okumanya nti guno omusango guli sensitive n'agamba amawulire kangaleke okuprotectinga ekisookera ddala abajulizi be tulina n'okuprotectinga psychology yawaaba n'okuprotectinga psychology yakosebwa n'okuprotectinga psychology y'omuwawaabirwa kuba kati nakati akyali innocent so engeri omusango gye gwajjamu kyova olaba gukula buli lunaku olw'ensonga abagumanejinga baganya okugujja mawulire so kati ekyo kizibu okwewala era mu mateeka waliwo kye tuyita extrajudicial factors extrajudicial factor yekyo ekintu ekisobola okulaba nti kikosa okufuna justice kiyinza oleeta miscarriage of justice obwenkanya obutaweebwa oba ne buba buweereddwa buyinza obutaweebwa nga bwe bwali badde buyina kuweebwa kati factor emu ye public interest factors endala nyingi nga gender nti omuntu ali gender sensitive bayinza omuleetera omusango ye nga naturally tayagala bakyala kati nga oteekayo divorce nga yagala gaana obwongo bwe buli nnyo ku mukyala kyayagala okukola ki
abalala bali nnyo tribal sensitive, abalala bali ba monarchist, monarchist nga bya buwangwa ngagamba nze abo abantu sibaagala. Kati omusango senga gujja ku mmeeza ye nga mulimu elementi ya monarchio principles zatayagala, factors ezo ziyinza omuvuga. Kati wano omusango guno tulinamu factor ya public opinion ne public interest. Ekibuuzo ekisooka nti ffe nga abali mu public kuba saawa eno abasinga bafunye dda side tiimu Hajjat, tiimu Hajji, tiimu Hajji be bangi era walabye ekyatuuse ku mukyalo. Bino byonna ebikolebwa tebireetere abalamuzi okusala omusango guno obubi. Kyekyo kyenkugambye before okugenda okusala omusango obubi, kyekyo kyenkugambye nti public interest okubumbujja ne heat eri mu public esobola okuleetera miscarriage of justice, obwenkanya obutafunibwa oba we buba nga bufuniddwa ne buba nga oluusi bwa kibogwe naye nga businzidde ku pressure eva mu ki. Naye nenkugamba tetulina kukijjawo olw'ensonga neeyawaaba we yakyagala bw'atyo yajja mu public. Kino baminisita kye bakola, for example balamu buli kimu kyateesa batudde ne famire buli kimu mawulire buli kimu mawulire. Yes, ekyo kyenkugambye. Kati omusango ogwo obwenkanya we buyinza okukosebwa nti kati olaba omuntu nga Hajjat nga bamulumbye ku NASA ate nga y'omu ku bajulizi, naye anti eriyo n'abajulizi bangi abakyaliyo be tutannamanya oba oliawo poliisi beerina. Omujulizi ono atandika okutya n'agamba Hajjat we bamugobedde ku NASA Road bwe bati ate nze bwe nnejjayo kigenda kubeera kitya. Ebintu bye nnaayogera ensi egenda biraba etya. Nawuliddeko ku audio, I don't know oba ntuufu oba si ntuufu, naye nga n'omwana agamba ne ku ssomero baatandise omusosolo olw'ensonga yalumirize yakola obulimba ku Hajji ku ssomero gy'asomera. Omwana ono yasooka agamba nti Hajji yakikola ate n'amala n'agamba kati mbu omwana oyo baatandise n'omusosola. Kati yes, kati teebereza abajulizi abo abatannaba kujja naye ng'ate be twesigamyeko. Ono omwana akyatwalibwa ng'omujulizi aliwa oyo omwana akyatwala mujulizi of course kubanga bigambo byayogera n'akyusa bino n'akyusa bino. Anti we tuba nga tuli misango yabyogedde mu kooti y'abantu kyova olaba neeyata akatambi simanyi oba Hajjat oba ani naye yata akatambi k'omwana oyo already yali mu nsobi because oba oyagala obwenkanya obujulizi obwo lwaki wabuteera public wali obukwasa ki poliisi n'ebuwa DPP n'abuleeta mu kooti. Naye kati saawa zino inconsistencies ezo eziriwo omwana n'ayogera kino n'ayogera kiri obwo bwali bujulizi bwa public sebwali na bujulizi lwali it was a by street talk. It was a street talk. Kati bwe tuyita obujulizi bwe bw'obuleetedda mu kooti akatambi ako we tuli kalaba mu kooti era bwe buli obujulizi era nga bannamateeka bajja kakolako analysis era bakakubemu ebituli. Abantu abasinga lawyer ayina bingi, lawyer freedom, council freedom ayina bingi ebyokutugamba olunaku olwaleero. Nze kambabuliza ebibuuzo bino kuba ku Megatron musango tugubaddemu nnyo. Londini Ntega abaddewo, Namukasa abaddewo, tubaddewo ffenna nga tunira omusango guno. Omukyalo ono wano tasobola kubeera nti akwatibwa nsonga esooka omwana yamulumiriza okubeera nti alimba ate omwana n'avaayo mu katambi akalala n'aba ng'ajangulula obulimba obwo buba bukyali bujulizi. Ekisooka ekyokwatibwa ky'ogambye omuntu takwatibwa mu bitaliimu nsa oba tamala gakwatibwa. Omuntu akwatibwa nga waliwo acomplaininze. Kati omu asobola osooka okomplaininga ye omuntu akoseddwa. Owookubiri ye state. Kati state weba evuddeyo ng'erina interest yonna esobola okukozesa omusirikale yenna gwe yeetaaze
oba omusirikale mu kitundu omwo omuteeberezebwa okuba nti enjege eyo mweri omusirikale oyo n'aggulawo fayiro ku muntu oyo oba sekyo omuntu yenna munnansi asobola okugamba nti kino ekintu kinkosa oba kyankosezza n'agenda n'awaaba so kati Hajjat okwatibwakwe tekijjanga kirooto walina obbaawo omuntu nga naye we yagera ku makya n'agenda ku poliisi ekitegeeza tufuneyo omuntu yenna atuwaabirira Hajjat ono nze nkugamba nti wabanga wakwatibwa nkuddamu kyombuuziza waba wakwatibwa gyegyo emitendera wayinza okukwatibwa nti bwe wabaawo omuntu amutaddeko nga walabye ow'ebyapa we yazze n'ateekayo complaint ye kati emisango egyo gyonna gy'oyogera oba ID yagijinga walina okubaawo complainant esobola okuba state omusirikale ng'eyise musirikale waayo oba neeyita muntu owa bulijjo kati nga gwe woogambye nti nsobola ogenda ku poliisi n'oguwaaba kadde ne bamala ne banoonyereza kati ntandika ati omuwawaabira ogenda ku poliisi n'oggulawo omusango Hajjat ne bamunywa iwe bale nnyo tebasooka kunoonyerezaamu banywa no basobola suspicion omuntu aba ateeberezebwa asobola okukwatibwa n'ateekebwa mu kasitodi ya poliisi nga Hajji kakati we balaba nti obujulizi tebunnaba waliwo right ya bond basobola omuwa bond we baba bamututte mu kooti basobola omuwa bail naye poliisi esooka n'emuyita yennyonnyoleko ku ebyo ebikoze eki ebimuwaabiddwa then poliisi n'egenda mu maaso n'ekola investigation. Council Freedom njagala tutandikire ddala omusango guno lwe gwajja oba olugwajja ewaffe oba kooti y'abantu omukyala Zula yaguleeta era yasinzira ku mukutu ogwa Ruth Kalibala bwe kivaayo ne kikakasibwa nga mmwe bannamateeka nti yakozesa omukutu gw'oli okutuwa obulimba awo siwe tutandikira okubeera nti tuvunaana n'ono yamuleeta ku mukutu n'abanga ateekayo obulimba obulimba tetunnaba kubukakasa tetwagala tugambe nti yakola obulimba kubanga kooti tenasala naye twaligambye nti kyalibadde kikulu okuba nti ono yakozesa omukutu gw'oli mufo ky'okukozesa poliisi tuli mu nsi ya social media kubanga nange nzize wano ndi munnamateeka oli ayinza okunneebuuza kyalibadde kirungi kanso okutuula wano mu kifo ky'okugenda abyogerere mu kooti we are in a flexible dynamic world now ekyali.com oba millennium tetunatuukayo ku speedi gyedduka ndabanga batandise okukwata kati we tuba nga tulimu eyo ensi nga we nagambye nti ensi ekyuka mu budde ensi ekyuka mu bifo ebiri saawa zino e Uganda si bye biriwa ebyaliwo mu 16th century si bye biriwo kati so social media is a way to go now kati oli waba yazze n'akola opinion yalibadde asogikolera ku TV the question now is tuyina kuanalyzinga ebyo ebyavaayo so si we byali obutuufu bwabyo nkuwa omukisa mu bino byonna ebibaddewo njagala otuwa endowoozayo ffe nga tuwuliriza buwuliriza tutandikira ddala gye byava paka wano we tuli endowooza esooka erimu famire ekyokubiri erimu abaana abantu family husband and wife naye ate balina n'abaana kati ensonga ekisooka erina okubeera nga abagikwasaganya woba minisita kyobola nagambye nti waliwo ensonga ezaali tezeetaaza mu kamera woba minisita waliwo woolina omumanya nti eno ensonga gye ngenda okwanyaganya ekisookera ddala statement zenjogera tezirina kubeera damage zirina kubeera injurious kubanga tezirina kukosa psychologically so tulabye nga abantu abakwasaganya ensonga eno waliwo ensonga zibadde bakwasaganya nga zireetera okukosa zikosa famire sijja gamba Hajji ati naye ng'oluusi zikosa ekisookera ddala nze we nkugamba nti siwulira comfortable kwogera nsonga zino nga gundi waali nga gwoli wa buyinza kikakatako oli omugoba ono nakola statement so sijja kwogera ani public ebadde ekira yes wogamba nti Hajji eyakwata omwana kuba ekyo nayo nakirabye meeting eyasembyeyo ng'ate gwe wa buyinza okimanyi bulungi omuntu ateeberezebwa okubanga teyazza musango n'ogamba mwe muteese
mukwatagane mugende mukwasaganye Hajji yakwata omwana wammwe ogusaze mu bwangu Odeoteram patem lulimi lwa Lulatini kigamba enkima tewuliza gwa kibira kati ate sisobola kwongera kuzza ensonga ezo era nga nzireetera ggwe because omaze okukola statement nti mwe mukwatagane kuba ndaba wakyaliwo enkwatagana mugende mulwanyisa oli yakwata omwana wammwe statement already oba ogusaze enkima oba ebeesaze ogw'ekibira yes kati ekyo kimu ensonga mulimu aspect ya family kikulu nnyo ekyo kati kikulu nnyo nti ab'obuyinza yo kooti manye ina obukugu naye bano ab'obuyinza abalala bakwanaganye ensonga eno nga bakimanyi nti sometimes okwanaganya family Hajji alina abaana mu Hajji kituufu si kituufu twetaaga tubatwaleko ku DNA no before DNA nze kantwale presumption nti abaana abo baki batuufu now buli wobanga oli munnamateeka oba ng'oli wa buyinza ng'okwasaganya ensonga naye ng'omanye erimu famire y'abaana wakati w'abantu b'okwanaganya olina okubeera sensitive because zino zonna ensonga ne we zinaggwa abaana DNA forever ekijja kigenda kubekya so kati akwanaganya alina okuba nga wa bukugu nnyo to handle that ekyokubiri olina okubanga kye tuyita ADR mechanism olina nene ADR is alternative dispute resolution okwanaganya olulimi olukwanaganya olulimi olukwana family eyo olugatta nalo lukulu kubanga family si kirungi kumanaginga nsonga zaayo ng'omenya olina kugigatta nti ne weeba ensonga eyo Hajjigumusinze at the end of the day wagenda okusibwa kalabba kubanga omusango ogwo the maximum sentence kufa yes onfuna bulungi oba kakati tebere kuba ntidde nnyo akalabba maximum sentence ekiri maximum oba waliwo minimum omulamuzi asogamba kyonna naye maximum kufa minimum basobola okumuteekera ku myaka 10 basobola omuteeka 7 kyonna kati twogera nnyo ku maximum kubanga mu mateeka toyina omulamuzi talina kusukka maximum sentence maximum eba ku 20 maximum anti kati kino kuli mu death naye waliwo emisango egya maximum nga bagibala mu myaka maximum 20 years kati ate tasobola wa 30 maximum erina kubeeyo kati teebereza ng'omwami oyo ensi yaffe practically ebadde tekola kalabba naye teebereza senga ebadde practically ng'akalabba ekagaba omwana ono alaba atya nga gwe maama gwe yateekesa taata kalabba kikulu nnyo ekyo it is a question tobula yenkugambye nti okwamendinga abantu bano ADR okubawumbawumba kukulu nnyo mu buli omu akwanaganya ensonga eyo outside court kati then netulema kusiga bukyayi kati then netudda ku nsonga ng'eri mu kooti ensonga buli webeera mu kooti eba erina process yeyina okiyitamu gwe newobonaaba ofa otya owa social media oba ki fe tudde no tugusale newonaagusala waliwo process oba procedure erina okutwalibwa oba okurespectingibwa okugobererwa ekisooka kwe kunoonyereza obujulizi kiteeberezebwa nti omuntu watuukirwa fayiro genda mu kooti obujulizi buba weebuli obuteebereza nti walinza okubaawo naye senga batwala obudde ng'omuntu ali ku bond oba ku bail oba ku remand nga balaba obujulizi buyinza obuba tebumala bubulamu naye nga balyetaaza omusango gwo okwongera okugunoonyerezaako omuntu oyo aweebwa libate ye n'aweebwa bail lyeddembe lye libate n'abeera nti asobola okubeera ebweru nga we banoonyereza so kati kino kyogambye nti baalabye ng'obujulizi tebumala tekireeterawo musango gugoba at this stage kuba omusango guli capital munenemu kyekiri kyogambye nti kooti engeri gyekolamu ebintu byayo si bye bya social media biva ku waliwo mitendera ddaala tova wano n'olinnya paka eri mpolampola kati tebasobola gugoba naye kisobola okubeerawo
nti high court kubanga yeyina jurisdiction oba enkizo okuwulirizwa guno omusango yesobola kati okugenda negamba yes omuntu ono omusango mwamuteekako guli capital ne tukkiriza ave ebweru nga wakola ki nga bwawoza kati poliisi weba yakola ogwayo ogusigadde by procedure guba gwa DPP office director of public prosecution omuwaabi wa gavumenti yene bamukwasa fayiro eyo asobole okuleeta obujulizi obwo abulage court kubanga yawaaba gundi si yawaaba Hajjat kati Hajjat abaguvuddemu Hajjat abamujulizzi n'omwana yakwatibwa abamujulizi n'abaana abo betusuubira be bagamba nti bali ku butanda n'abaana abaali mu kisenge bonna baba bati kati ye DPP aba yeetaaga bujulizi okukola obwo ate poliisi yebumuwa so obukugu bwa poliisi n'ennoonyereza yaayo eyamba nnyo DPP okulaba nti emisango gikola ki gitambula era bakola hand in hand kati omulimu ogwo gubeera gwa DPP kati ku musango nga gino egya criminal standard eri waggulu okunoonya okukakasa kooti nti ddala waliwo ekyaliwo era gwe yawaaba gwayina standard badeni eyo okukakasiza ddala nti ddala reepu gyoyenkuteekako waaliwo okukwatibwa kw'omwana okukakasa akantu ako kakulu yes waliwo rape waliwo defilement era nga tutunuulira ennyingo nga waliwo kye tuyita penetration kubanga okusanga obusanzi omulenzi nga yeebase n'omuwala mu buliri tekitegeeza nti waliwo ekikolwa so kati baba balina otukakasa yayingira kubanga impulidde nnyo assertion nga bagamba omuwala yagamba bankwata ku bbeere bankwata ku gundi so waliwo wakati wa sexual harassment ne sexual intercourse okitegeera bulungi kati omusango gwo gwabiddwa omuntu gulina okubeera nga ddala gwegwo ogumuteekeddwako sikumulippako musango gutaliiyo era waliwo gye tuyita elements ezo nga zo musango gwo gwowaabye elements ezo zirina okubeera nga kooti ogizikakasa bulungi 1+1 2 nga ye formula era naffe mu mateeka tulina zi formula even naffe mu mateeka tulina formula nti omusango gwo okubeerawo waliwo formula yaagwo gy'olina okuprovinga kooti formula eyo kasi ogituuka kooti nekakasa formula ogikakasiza ddala omusango gwaliwo yes omusango gwaliwo okozesa obujulizi bw'amala ofuna obujulizi buno nga bw'otugambye nti Hajjat afuuka mujulizi nabana abaana bafuuka bajulizi ne gwe bwakwate afuuka mujulizi obujulizi bwe bujjanga Hajjat ono yali alimba naye asobola oteekebwako omusango atateekebwako omusango kubanga tugambye nti Hajjat si yawaaba state yewaaba senga yali omwami ono yasibibwa nga suspicion teriiwo oba mu bukyamu oba bamusanga ne bamukwata abatalina mumukwata awo Hajjat ayinza okuteekebwako naye bwe banga emitendera egyamuyisibwamu gyali eyo y'emu ku duties za poliisi okutukuuma kubanga oteeberezebwa tuba tulina okubanga senga buli omu ateeberezebwa ate tetumukwata ate abantu bangi bayinza okukosebwa ekintu kyo tekinyigiriza nnyo cause abantu abasinga bavuddeyo olw'ensonga eyo nga balaba abasajja bangi bazze babakwata engeri y'ekifa mukoko nina incident emu omusajja yavaayo nange amunayinze bansiba naye bagenda okugira nga siina musango bantu bangi bavundira mu makomero eyo naye mmwe nga muli ku kintu ateeberezebwa kinaavaawo ddi ekyo ekyo kisinziira ku bukugu sooka factors nyingi ekisooka enguzi nti enguzi esobola okussa omuntu nti wobaba kati ng'omusango ogwo ogwa police ogwa defilement sexual offences defilement omwana ng'amaze okukosebwa ebiseera ebisinga obujulizi bwe buba bukulu nnyo mu ssaawa eziddako 48 mu nnaku nga 2 naye ng'olwo akoze ebintu waliwo by'alina okukola nga ye akoseddwa oba mukyala oba mwana omwana oyo tebalina kunaaba alindeko okunaaba tanaaba
because w'abaana bwe kisatulula kati wabaawo awo eri obutamanya kikyaliwo obutamanya bwono akoseddwa naye wasobola okuba nga kyakolebwa oba tekyakolebwa kati okukakasa nti kyakolebwa omanyi ayina okikakasa mukugu wayina okubaawo omukugu akikakasa tikyaliwo naawe kisobola okuba nga kyaliwo naye ng'obujulizi n'omukugu tekibumu olw'ensonga ono yakoseddwa obujulizi yabusaabuludde naye ate guno ogwa Hajji gugenda kwanguyira abantu kuba poliisi gundi report ye mukugu oyo gwe mbadde nkugamba omukugu yatugamba nedda kati omukugu oyo bw'aba yatugamba nedda bwe bujulizi bwe tugamba nti buyinza okuweebwa musango ng'ogwo buweebwa 80%. Kubanga twagambye omusango ogwa sexual harassment oguli sexual related rape defilement child sex child to child abaana ne bagenda mu kikolwa ekyo mubakwata musango kigumbagudde anti era bagwira child kati bawayo kibonerezo ki era nabo basibwa bagenda ekikomera lyabwe gye lirisema 16 okudda wansi babasanze begadanga nga bagendayo child amateeka nga mwagamyumyula nnyo no tegwagamyumula ngenza okulanga weeriri balireeta batya mweriri mu penal code mu mateeka child to child jukira babambi baana bato batebannamanya child to child mweri anti tebannamanya naye gwe weebuuza abatamanyi lwaki bakigenzeemu kikulu nnyo ekyo abatamanyi ate abaana bali awo ku myaka egyo beegadanga wano mukama katonda wange so emisango geegyo ekisookera ddala kwe kukakasa nti waaliwo ekikolwa ate ekikolwa ekitali kyakwebika mu blanket nemwebakamu ekikolwa ne muba temwebise blanket naye ng'ekikolwa kyaliwo so kati omukugu waavaayo obujulizi bw'omukugu w'obanga tewakwatibwa infragananto delictus oba red handed kitegeeza obujulizi bw'omukugu oli bubeera bukulu nnyo obujulizi gye butuyita circumstantial evidence obwaliwo embeera eyo eyogerebwa olabawo obwa saidi ya Hajji Sanyu okugeza wenkonectinga n'ogamba nti Hajji yali yeebase ne Hajjat n'avaayo mukisa Hajji n'agufuna Hajjat n'atazuukuka oluggi n'aluggula era Hajji n'afuna omukisa Hajjat n'afuna omuseera nga tawulira n'aggula mu kisenge ky'abaana era omukisa abaana bagufunye tebazuukuse n'awalampa naye ate emu ku statement y'omwana yasooka okwogera agamba ye tamala geebakaabaka ye tamala geebaka nkulaga inconsistencies okwataganya okubigatta ku biri eby'omukugu abaana bali 8 Katanda Karuumu kaliba ya Hajji ogitunulamu stature ye confidence omuntu agenda okukwata wawo kye tuyita the test of a reasonable man omuntu atategeera nnyo naye ate nga si musiru nnyo yabeera reasonable omuntu wa society ali awo nga kyayogedde wadde si kyekisembayo ekyenkomeredde ate nga wadde si kyekyekisiru naye nga kirimuuko ensa era tukitwala kati tuli 8 mu ruumu Katanda nziguddewo omuntu mind wise agenda having sexual intercourse forcefully n'afuna confidence eyo n'erinnya Katanda n'amala n'enkumbi n'ekozesebwa as I hear bagirese era mu comments nze nziwulira omwana omutaabi manyi n'amala bya minisita balamu ng'enjogera gyayogera basa n'amala netumala netukwata n'amasuuka tuli baana bato naye tusobodde n'okumala ne tugamba enesukwa kati kanjijjeko banno bawulira mu baana abo 8 bawulira so kakati bwe baba bawulira Hajji n'afulumeera nga tewali nnyo fracas. I think those who are old enough tumanyi tension
ebeerawo ng'omuntu yenna akatanda ne kenyeenya bwe kati before that tension mind wise emotionally omuntu gy'aba nayo ng'agenda mu mbeera eyo mutima okuba naddala ebiseera ebisinga nga wooli toli safe si bya mirembe tension wise so noyangwa mangu era noddamu noggulawo n'ogenda mangu era n'oddayo osange Hajjati n'omusanga ng'akubye bulinzi zaali ssaawa mmeka so ebibuuzo byo biraba zaali ssaawa mmeka omuntu awo we yeebakira n'aloota najja nga ne gwasanze eno omwana kubanga kitegeeza obuseera biba byakuloota ono aloota n'oli aloota ono woba osobodde omuddukako oli olina okukozesa amaanyi okumuzuukusa kituufu so the inconsistencies nyingi ate nga nawulirako era simanyi omwe bannamawulire oba bituufu ebyayogerwa nti it wasn't the first time si gwe mulundi ogwali gusooka mu Hajji okola ekyo Hajji yalinga asooberera omwana okusinziira ku bigambo bya Hajji yes kati wegubanga si gwe gwali gusooka kyekyaloberera omwana ono okuwaaba omulundi ogusooka lwaki yawaaba gwakubiri essuuka yakozesebwa mu kusooka eriwa n'enkumbi mu kusooka ogwasooka you understand kati ekisembayo essuuka we bayazuuse ani yabadde nayo oli n'agitereka lwaki mu kuwaaba ku poliisi teyagenda na bujulizi omwana oyo yatuukira okwogera lwaki now kisoboka okubanga okugenda kwa nasa essuuka eno yaddala ye yali eya Hajji okategedde essuuka esobola okubanga ya Hajji kwe yali asulira ddala ne Hajjati kubanga sawa teri alina evidence oba essuuka gye yaleese yali ddala entuufu eya kisenge kya Hajjati oba ye yali ey'okatanda yes kubanga ojja kuŋŋambe n'essuuka eriko ebyenkumu bya Hajjati biki DNA nkwaso naye nga ddala olese essuuka Hajji kwe yali asulanga mu kisenge ki so inconsistencies gye twalise okukwatagana kwa stories oba theories kuba tuba tunoonyereza tukozesa theories ne tuzeeliminatinga ebizituleadinga tukozesa leads kati leads ezo ne zitugenda nga tueliminatinga nti wengatta ABC tekijja kukola naye ate Z ne X biyinza okukola kangende ne ZX eyinza okuntuusa ku ki mukozesa formula ez'enjawulo okutuuka ku kituufu tusooka ne tukwata ebintu bingi ne tubissaawo ne tugenda nga tucrossinga kino yes mu investigate kubanga nasooka soma investigation nga nasoma mateeka so woba ogezaako okuŋŋaanya obujulizi okozesa theories ne leads ez'enjawulo kati leads ozijja mu stories eziba zijja then novaayo naawe ekikyonga ggwe saawa eno tulina team Hajjat nalabyeekaawo nga fe tuli mu mawulire nga aba team Hajjat bagamba bano abeetadde nnyo mu musango guno nabo beetaaga bakwatibwe fulufiga akwatibwe Nudiini akwatibwe ne maama Fiino ono batandika batya okuwa siding omusango tebannaguwulira nga we tugambye nti omusango guno gwajja mu social media kizibu nnyo okwewala wali osobola kuŋŋamba nti abagwetaddemu ng'ate yasooka oguleeta yagubawa naye yaguleeta awo mu bagwetaddemu era yakwata ntebe nga bwe tugitadde wano naye n'akola opinion n'awuliriza era n'abuuza ebibuuzo public netandika okufuna ne in fact ndowooza public yasympathizinga nnyo ne gundi ne Hajjati okusooka that's why bannamawulire abasinga balugwamu bagulipira saawa eno buli omu asirise naye yamuleeta asirise naye sympathy yajja lwa statements zetwawulira mu Hajjati nga tetunafuna side yani baku ya Hajji era eya Hajji tetunagifuna eya Hajji mwe mwakuba ebituli ensonga zokka nze ensuubira mu bwongo bwange Hajjati statement size onfuna bulungi zezamukonya statement size ze ziri mu kubagana n'ebyo ebizze ebyetoololera ku Hajjati Council Freedom kyekiri kyogambye bwe muba munoonyereza ku musango mukusooka ne mukwata byonna bwe mwala obikwata
bogata ABC yes. D noga bino tebikola n'obisuula ebintu ebiriwo ebibaddewo n'ebigenda n'ebibaawo ebintu ebibaddewo ebiriwo n'ebigenda okubaawo n'ebigenda okubaawo ng'omusango gumaze okukolebwa bikulu mu nsalawo y'emusango ebibaddewo ng'omusango gunaatera okukolebwa ebibaddewo n'ebigenda okubaawo ng'omusango gugenda nga gumaze okukolebwa bikulu nnyo nga gumaze okuzzibwa so okuwulirizibwa wano eno kaŋŋambe nti tuli ku omusango gwa shooting ebintu byonna ebyabaddewo nga shooting tennaba okupulaninga ne shooting weebeereddewo it is called process ne mu investigation kati si mu kuwuliriza omusango n'ebibaddewo after bikulu nnyo mu kunoonya obujulizi ate ekirungi Hajjat yatuyamba yatuwulira ebyaliwo ebyagenda mu maaso kati ffe kwe tusinzira okwogera kati ebimu ku byaliwo n'ebigenda mu maaso bitadde pressure ku musango guno naye nga pressure eyo ani alina ogyetikka Hajjat that's why akola buli kimu olw'ensonga ebibuuzo bingi ansa ntono agisi alina okubiddamu ono yatuleetera in fact nga tonnajja nga newoba ogenze ku musango gwennyini nga rape naye n'ebirala kuba abantu bakosebwa abantu bakola ssente zaabwe obugagga bwabwe ebintu bingi bizze ne biyingira mu mitima gy'abantu abantu bangi bawulira ennugu bagamba kale senga ffe twali bakyala ba Hajji ani gw'osaba miliyoni 17 bawulidde Hajji wava mu kombeta ngenda mwetwalira kati ebyo byonna bikoze omusango okuleeta akazito akazito ne kajjula naye ng'alina otuwa ansa entuufu Hajjat ebyo ebyapa byonna bye bizezzeemu Hajjat ebyabasajja nti ono simanyi yatwala omusango n'amugulako simanyi Hajjat simanyi omusango bamuteekako ogw'obutujju ogw'okutta kaweesa Hajjat so tugenda olaba Hajjat ayina omwana okugenda ebweru Hajjat so that's why omuzito by the way wadde nga tulowooza nti public ebiseera ebisinga public si nsiru abantu si basiru okutandika okugaginga n'olaba nga opinion yono egenze ziizi kyobola ne mukalulu opinion polls nkulu nnyo olaba ng'ez'okusaaga naye ogenda okulaba eyali gwe baali bagamba nti kati alina 8 wadde ng'aserebye 6 naye noono bw'aba alinnyeemu katono alinnyako 55 opinion polls entuufu opinion polls entuufu ezitali ez'okugimulimu mulimu nnyingi nnyo nga ffe tuzeekolera n'ozissaayo for public perception so ndowooza kyekyo Hajjat n'omusango tusuubire nti gujja tambula bulungi bino bye tugamba nti bajja wandiikira kooti egoba abantu okugenda mu kooti ekyo tebakigeza ekyo kulinyina ekisooka kirinyirira constitutional right constitutional right misango gyonna girina kuwulirizibwa mu public okuleka omwana ebiseera ebisinga abaana be basobola okuwulirizibwa muki mu obujulizi bwabwe that's why neoba mubajjako amawulire nga bamubika naye ng'omusango ssemateeka agamba emisango gijja kubeeranga mu lujjudde obadde mu mateeka ebbanga myaka nga 2 nga baddemu nnyo kuba nsomye kosi 2 zonna z'amateeka naye okupracticinga okumpa ebiwandiiko byange fule myaka 2 wali oyingiddeko omusango ne gukaluubirira egikaluba nnyo mpayo omusango gumu gwasinga okukaluubirira n'owulira nga naawe obwongo bukweseze n'ebiggwayo omusango gwa ttaka misango gy'ettaka mikambwe gwa ttaka kubanga mugagga waliwo omugagga ateekamu ku ssente eyagenda n'agula ettaka lya famire naye nga famire eyo yali tetuulanga kusalawo nti bagenda gula bagenda tunda ate famire eyo yali terina letters of administration kati wamala okugula ettaka eri omugagga ng'akozesezza abaana 2
aba family nga family ate yo tetuulanga ate nga family erimu abantu bangi kumpi nga 5. Yes. Okay. Kati ekisookera ddala obuzibu bwe nasanga ne bannange kwe kuba nti family yali divided. Kizibu nnyo saawa zino kyali kizibu nnyo olwanyisa omugagga nga naye ate ne family teri wamu. Ekisookera ddala ekyokubiri lawyer bw'oba mu musango gwa family otandika okubeera nga security yo ogyeraliikirira kubanga ogenda okusula ono council freedom yatulemesezzo yabituddemu. Ate ebiseera ebisinga olusi baba baagala okucompromisinga okuwaayo okiveemu kintu kidogo. But generally lw'okuba naffe tukozesa omukisa gw'okuba nti tuli mu public tuli bannabyabufuzi. You can use all what you have. Nizo oba tolina ssente naye naawe okozesa ky'olina ate nga ky'olina sometimes baba abantu abo abagamba n'onyiga empikizo n'ogamba nedda nja kukuzannya final omusango n'okola ki ne tuguyitamu era twaguyitamu saawa zino kooti yagaba order nti ettaka eryo lyatwalibwa mu bukyamu era lirina okuddayo mu family eteeketeeke. Ensonga eno girabye kyatambula era Hajjat Zuula agenda kukola atya okubeera nti yeewuunya effujjo erimukolebwako saawa eno kuba ku Nasa walabe kye yatuuseeko teetaaga obukuumi. Ekisooka Hajjat ajjewo musaba busabe with the due respect ajjewo excitement. Hajjat ali excited. Hajjat namutunuulidde jjo psychologically nalabye video nga ali ku simu naye nga waliwo abaana abalinga abakutte embooko nga ali ku simu ye ayogera but the audience naye nga ekifaananyi ekisooka kyalaze nga yabadde ne looya we naye ate wano mu bifaananyi bya looya alabika nga yataddeko dda kakukola tondeka nnyuma naye ate nga yalibadde namba emu protecting oyo omukyala yalibadde looya atya gwe embooka ezabaddewo n'olube n'obukugu oba obuyina because tebaba tebanoonya gwe baba banoonya oli so oyina obukugu oba okwolesa client wo yakuwa ali mu katyabaga protect her saawa eyo katono nnyo koyina kakwetaaga. Number 1 oyina okulaba ani akulidde n'omunnyonnyola oyogera n'abantu bw'obeera mu suuti eno they respect you. Kati Hajjat mu kuvaayo najja wano wabweru abantu wabeeredde abantu abangi obanga abaprovokinga ng'era olaga nti gwe tolina kyoti oli w'amaanyi nnyo aweva maaki n'abantu nga kye baakoze kikyamu naye tolina ate kuba provokinga nnyo kubalaga nti nze oba oyagala oba toyagala nze nina okubeerawo. Okitegeera bulungi ayina okukitegeera nti Hajji oli mu kubeera mu Komera bangi abantu abali mu kukosebwa ng'abaana kyobula n'abakyala Hajji abakadde baavuddeyo kubanga he has been a sole breadwinner eri abaana abo fiizi waabwe ayimiridde ku baana abo. Obulumi obwo Hajjat alina okukitegeera nti waliwo amulaba ng'ayagala aveewo enkya aleme kubalaata n'okuba nti alina obulumi bwa taata ali mu Komera. So buli oteeka ebyo mu bwongo ojjawo excitement n'ogamba neetaaga protection. No, teweetaaga protection ya poliisi. Teri protection esinga just cooling down excitement. Yes, yes. Teri protection esinga gwe kennyini. Yayina soko kubanga bangi be bakubye bullet wano nga balina n'abakuumi. Yes. Protection etandika naawe. Mmere ki gy'ogenda okulya bagireese batya ani agisaanukudde biki abasirikale tebagenda kulaba mmere gy'olidde. Era balaba bataddemu akantu ojja kufa ng'ali awo agamba Hajjat namunagaani sema weewe biki ogende ng'akulaba. Gatumaliriza kanso omusango guno guli mu kooti bwe kizuulibwa kuba tugenda mu high court sikyo bwe kizuulibwa nga Hajji talina musango bino byonna babadde bulimba
Hajjat kibonerezo ki kisobola okubeera nti kimuwe? Netasobola kuweebwa state yewaaba state yeino yiririra Hajjat tasobola. Kati Hajjat ye waki mukimujjamu ng'ate yaleese dda anti etteeka nze nkunyonyola tteeka abantu already Hajjat kyajja osasulwa nga tuvudde ku mateeka yatandise okisasulwa batandise omuboola ate kiyinza oba kisinga ne gwe kyoyinza okwagala bamuwe okuboolebwa kuleeta okulwala kwa psychology bwe tuba tuwaaba emisango oba maybe wa trespassing nga mu ttaka lyange oba nga okonye emmotoka yange awawo kye tuyita mental anguish mental psychological torture. Psychological torture terabika naye yeemu lawyer jajja ogamba tusaba omuntu oyo aliwe ssente ezo olwa mental anguish ne psychology empiseemu kaakati Hajjat psychological torture maybe gyayitamu olwekyo kati nteebereza ejjo oyamaze okubeera nti bamunyiga bwe batyo yatuuse waka yeebase ate ne Hajji psychological torture naye gyayitamu nzibu olw'ensonga alina bizinensi e Sudan tamanyi ziri zitya ebizimbe bye wano enjuze tamanyi ziri zitya emisaala sheyini ye eya bizinensi tamanyi eryetya naye emikono misibe alowooza ku baana be biki byonna so side zombi saawa zino ziri mu kaseera kazibu nga era twetaaga obbasabira ebigambo bye bisembayo ku nsonga eno ate tugenda beera nga tukomyangawo buli level gye tutuukako awaliwo n'emisango emirala abantu bangi bali eyo kubire nga otaputira amateeka engeri gyegatambula that's why wali nina ekintu kyenjogerere ngamba Hajjat ono wegujjanga omukulu tegumusinga ye talugwamu ti atalina musango state yeawaaba Hajjat si yawaaba naye ng'abantu opinion yaabwe Hajjat yabajja mu Mujulizzi omusango gwa criminal state yeibwaba ye prosecutinga kati nze ku nsonga eno nsaba public ebeere cool mu bigambo tetujjaga na public kwogera because nga fourth estate naye yina obuvunaanyizibwa ye professional yaabwe kuba nti ge mawulire kwogera but nze nsaba statement zetufulumya zibeere nga ziri sensitive ku ngeri ki gye ziyinza okukosa abantu aba stakeholders ab'obukulembeze ab'obuyinza statement zetukola how we handle this matter naye abakulembeze gwabayinza oba buli omu mulaba yakabwasi akayana noono tolese maturity n'obukugu wakati saawa zino buli omu ali ku test ku ngeri gyakolamu obuzibu bwe tuyina buli omu ayagala amawulire alaga embu yakoze minisita oli yali wayogera kino noono ayogera kino ono ayogera kino noono ayogera kino okulaga okukola tebakwesoma bakutestifyinga wakakati gwe wondeeta wano osobola okusirika buli ddakiika 3 okuddamu okumbuuza naye ate eri ayagala ayogere okulaga nti ki so kati nze linda shonga ewedde kole comment moderate nze buki bulungi so gwe oyina kukola kikyo newe kibalumu gwokikoledde ajja genda Samuel agambe taba kuba kuweeyo example fresh kid yabadde agenda otuula waliwo abantu beyayisiza mu mannya ge ng'agenda otuula ebibuuzo bye waliwo beyayisiza mu mannya ge ngaani omukyala Nakiwala ayinza okuba teyassaawo maanyi mangi but mu softness ye kye yasobola okukola testimony ezze kati fresh kid mubajja okwogerako mu future ajja kubaamu yes so to remaining cool neyanzanya abaliko abatulabye freedom fighter council freedom tuyina namba ya simu oba babagana okugaba kyembabanyeko temweranga enamba y'essimu okulekanga ya mobile money naye kyembazi ku mabirizi weziri mobile money abasobola okunjo kyali 0703 853 660 Yes. Tubazo kwena timbade mutambula naffe kuchukunu kwa Megatron Media mbade ne Council Freedom wali kubera nti otapuse bulungi amateeka naye kizobeera nga kinnuma kugamba nti Hajjat ogumuka muvi tayina kyagenda kubeera nti asalirwa kinyiizizza nnyo ate gumuka gutya guvi nga alimbye mulaba